so no gwe yakatuka ngenda kusaba ekintu kimu atambuza video eno giweereze banno buli mwafuna information nga balina gifuna tugende mbaaso gwe yakatuka ekyokukola kimanyi genda wali wansi ewali gabanya video eno etambule buli muntu asobola gifuna kubanja alaka abantu bangi bapere ku video eno tusobola okumanya ovuna obudde bw'embozi gena maaso loke tambula bulungi. Alright, nga bulijjo mbalamusizaako mu ndaba na Uganda. Buli omu mu kitundu ky'ensi gy'asinzira okulabira akatambi kano. Oba oli waka mu Uganda, oba oli mitala w'amayanja mu nsi za Ngulumeero nkulamusizaako gye balako gy'otuusaako engalo banyabo ne bassebo. Kansubenti buli bulungi. Nange ndi bulungi nnyo lwakuba nti nga mumanya embeera bwebweri sisobola kugamba nti ndi bulungi oba ndi bubi naye nga wendi ngerayo mu ndaba. Ndabasuubiza nti nja kulabikako era ntumbudde. Engeri gye saagala balwisaayo ate nga n'obudde mulina butono njala kuyita mu bwangu era buli omu information ngende nkole ebiddako kubanga saala balwisa nnyo. Okusookera ddala nga bulijjo nsooka kwebaza Ddunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu ero okutali mpagi okuba nti osobola otutukingiriza otubeeza mu bulamu obwa bulijjo. Jjukira nti gwe otuwa omukka gwe tussa ate era gwe otugwa ogutujjako. Njala otwala okusaasira kwange eri mwena mwena babeeriddwako abammwe mu njega yonna eguddewo nti kitalo nnyo ddala Katonda yagaba ate era yajjawo. Era bw'olaba ng'oli yeepika nga akasawo kakkwete gwe muwe wibudde ekikutta obudde kijja buta naye ajja tusegulira kubanga eno ensi tuyitako buyisi akowa yagiviira tuli mukkabuka. So temulekanga n'abantu mbaleke waliwo ekiseera bajja otuuka nga balina okuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddamu so nno mbasaasideko mwena bafiiriddwako abaabwe wepo nammwe abafuniddemu ebirungi kansubye nti mubazizza Ddunda Namugereka abayisizza mu mbeera eyo ne musobola okufuna ebirungi so nno yeeyo embeera. Nga bulijjo njagala abazadde mwenna abawangale mu ggwanga Uganda njagala mbere ku video eno mwenna abazadde ngomanyi oli muzadde oba oli mu diaspora naye nga waliko omwana waka oba oli Uganda naye nga omwana ali ku ssomero njagala mbere ku video eno kuba na special njagala mbere ku kigulalo gikyaleero njagala buli muntu alina omwana ngomanyi nti ozaala njagala mbere ku video eno mu kigulalo gikyolwaleero nyina kikolaga kiri special ky'abaana ndekengere ku information eddako njagala mutanyira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba member parliament bonna ab'ekibiina kya National Platform njagala mubeereko njagala era abalina okubeerako automatically babamanyi Yoseri olina okubeera kuno Lukwata Junior olina okubeerako Janet olina okubeerako n'abantu ab'enjawulo bamanyi olina okubeerako so nno saagala bamalira budde kubeera njagala tandika bulungi nnyo nga nenda bugisi mufungize era mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekigulalogi kansubira nti kabanyumira bulungi nnyo. Alright, nga sinnagenda wala ekigulalogi leero kigenda kukwatagana ku bazadde n'abaana n'embeera y'ensinga bweri era kambeere mukakkamu nga banyonyola ensonga zino. Gwe munnayuganda gy'oli yonna gy'osiisidde ng'oli muzadde bw'obanga olina internet oba tolina internet njala bakusaliremu akantu konna kw'ekigulalogi okawuliriza bulungi ng'oli muzadde njala weetegereze nnyo. Ebiseera bisinga mbagamba mwegendereze nnyo ensi bw'etambula si bweri ensi etambula bulala naddala ffe eri ffe ab'omusaayi omuddugavu oba kkala enzirugavu munnange mwe muyinza okulowooza nti ensi ebaagala n'ensi tebaagala era mu mpulaninga ya pulaninga bwekendeza ennamba y'abaddugavu mu ngeri yonna esoboka ekyo njala kibagambe ebigambo bino bibagamba nga nkimanyi nti eri ababivunula okubizza mu luzungu ababiri babitegere naye si kyatya kintu kyonna kijja okujjako bibagamba. Kati gwe alina omwana mu Uganda njagala kusooke kugambe bwente nga nawe gisimufungize Yoseri tebahawula otabasira mutano wakalekeza ensera muzezede ensanga bisibe Lukwata senior ye kyafaako kiri ekintu kimu afa ku baana be mukazi we n'abako nabo Luganda basigale tayagala kumamanya oba mufudde tayagala kumanya. Kati waliwo akakubagano wakati wa Ministry by'obulamu wakati wa Ministry of Education ng'omu agamba nti kikyamu okugema abaana nga bazadde tebakkiriza omu agamba ngenda bagema naye njala kubuuza mu Uganda embeera nga bwetuuse saazo yakafandalinga eddya ly'obukadde olw'ensonga buli muntu ebizibu abifeesinga lulwe teryamuyambako ne gavumenti ekyenda kyesobola kubanga abantu si gye baalonda n'ekibuzizza omusolo si lwakuba nti musolo tebagulina just abantu bagana ffe titwakulonda kati akatubagiro kano akalimu jangu onkwekole kagenda kutta obulamu bw'abaana bangi nnyo nga wetwogerera essaawa zino njala bagamba kyekigulalo gikitandise abazadde mwenna abalina abaana mu bisulo okwetola amasomero amanene n'amatono agali mu Buganda ng'omwana wa kisulo nkusaba obeko olulwa ekigere ng'obudde bukyali nfunye information okuva amasomero gesigenda kwogera mannya ng'abaana bwammwe balwadde abasinga obungi bakolola balina ssenyiga abala basisema nkiddamu abazadde mwenna bali mu Buganda mu masomero amanene agamanyikiddwa n'aga gatamanyikiddwa nga mulinayo abaana bammwe balwadde nnyo bakolola basesema
embere bayitiriddeko nenga amasomero gati okubayita mu kima abaana bamulwesonga mugenda kubibuuza ebibuuzo abaana baffe batuuka ddi mu mbeera eno nkiddamu bagenda babuuza batuuka ddi mu mbeera eno ebaddeyo okugema okw'amaanyi nga kukolebwa mu masomero ago ng'abazadde tebamanyi ebaddeyo okuteeka ebiragalalagala mu mmere y'abaana gye balya ng'abazadde tebamanyi ebaddeyo okuteeka ebiragalalagala mu mazzi ag'amasomero ago ng'abaana tebamanyi n'abazadde tebamanyi njala bategeeza nga nabo gisimufungize mugende mukebere ku baana bammwe mwenna bazadde abaana bammwe balwadde bayi naye amasomero tegasobola bakubira wadde okubategeeza kuba bakimanyi nti abazadde mujja kunyooka ekinjalado ekibategeeza ekigendera kiri mu kino Museveni n'abasajja bakolagana nabo abatamanya nga baagala kendeeza nnamba y'Abannayuganda naddala mu Central wa Buganda ekyo mukimanye nabagamba Buganda teri Baganda bokka mulimu abantu bangi nnyo bawangaaliramu era abantu abasinga obungi bazaalidde mu Buganda nibo bakulidde naye ekitta baana oba silent genocide egenda mu maaso mu Uganda lwampaka nga lwamuntu twagala kutegeera abaana bwe bali mu masomero bakolontoka abaana bwe balina ssenyiga balina ebifuba ku masomero naye tebaagala bakubira mu masimu kubatiisa kati nzize njogera ebigambo bino nga mulowooza Lumbuye ali komandwa siri komandwa nabagamba temukkiriza nammwe kennyini abantu abakulu ne bagala temwegemesa ne mulowooza nti nsaaga abantu mutandise okufiira mu mamotoka mutandise okuba ebintu mutategeera olw'okuba nti baba ku biiso ebitategerekeka waliwo essomero lirimu limbisayidi by'empigi eyo omwana mulenzi baamukuba empiso ey'okugema wayitawo ennaku mpawe kaaga omwana n'ayonooneka kati asiza mu oxygen sina kindi essaawa yonna omwana bayinza omulagirira nga mufu era abazadde bagenda kuwaabira essomero n'essimeegi banaakoma na musango guno ng'ekimuleetedde obuzibu omwana ono yakubibwa eddagala effuli embaga libakuba abaana bammwe oba libapulaaniga okukuba abaana bammwe kati kiri gye muli gw'okuzaalira ettaka kiri gye muli okuleka abaana be bamatte nga temanyi kigendera kiri wansi wano eno video tosobola gisanga okujjako mu WhatsApp groups ngenda gibazannyira naye na kino nkola risiki okukizannya kubanga abantu abali mu kintu kino be bali mu nsi yonna baddukanya ebintu bino voice note eno baali ku World Economic Forum omusajja ono n'ayogera ebigambo bino be bali mu ddiri z'okukola ki okukendeeza abantu wulira voice note wulira video eno omusajja ng'agamba bw'ati I think that it's really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Ngasinaka kuddamu kazanya yagamba ekigendererwa kyabwe bonga bo weguna missionary bagitandika 2019 mujjukire ne lumumba gye yatandikireyo ekigendwa kyabwe kyakendeeza abantu mu nsi yonna ebitundu 5 ku buli 100 era nga binatuukira 2023 gwe mwaka ogujja bajja kuba baze okufuna ekigendwa kyabwe ekyo nga bakendeeza abantu ebitundu 5 ku buli 100 kanji badire mu gitegere bulungi omanyi mwebuuzaabuuza bannayuganda ne mulowooza nti abantu abasinga okutegeera balina PhD balina masters nga temanyi kyembalaba nti ensi bwetambula si bwe erina okutambula kakadde mukawulire bulungi nnyo I think that it's really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Abagambye olwaleero kirabika ekigendererwa kyabwe kituukiridde banatuuke mwaka ogujja bajja kuba kifunye kati gwe nakabutuzi ne sekabutuzi agawoombidde kkiriza bageme omwana wo nga gw'otudde omwana bw'anaafuna complications oba after infections ogenda kukubiraanya essimu ogenda kukubirayo seeri ayagala babatte ogenda kukubira essomero ery'abakkiriza bagemesa ogenda kukubira musawo akuyamba ojjenjamu omwana nga n'enserezi mujanja bataziriwo omanyi muyina amatu muyina amaaso naye temuwulira kati ngenda kulagira olwaleero okusoma kutuyamba kusoma na kuwandiika naye amagezi tuzaana nago mu mutwe bw'oba olina akaanako ng'okaagala nnyo nkusaba kajje mu ssomero nga nina bwe gisimufungize
boboli na akaanako ng'okyakaagala weebiragiro ebikakali era ogenda okusomero wasayiningisa endagaano nti omwana wange watuusibwako obulabe ngenda bavunaana osobola obutamugjayo kubanga tisiyo ya choice naye genda ku ssomero booge nti omwana wange wentegerera nti bamugemye tugenda kufaafagana mu kooti z'amateeka ekyo nakyo mugende mukola endagaano n'abasomesa oba n'amasomero otherwise mutemanye ensi bwetambula ensi etambula vice versa so omwana oli mumutegedde omwana okambalaga ebifaananyi kubanga saagala balwisa nnyo mutegere ebifaananyi by'omwana n'embeera gy'alimu gwe baagema mulyoke mutegere kye tubagamba yoyo omwana y'omu ku baana abaagemebwa omwana agenda kufa wuuyo agenda kufa video mwagire ku mutimbagano ng'etambula kambo ekifaananyi ekirala nga sinagenda kuki musajja ato wuuyo musajja watto bamusanga ku ssomero bamukuba empiso kifuba wuuyo bw'atyo bwafaana ne muganya okutegeera kati awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku information endala endeese nga nfundikira ekigulalugi kya leero era mwenna abazadde ekigulalugi kino kibawadde mubeere beegendereza nnyo buli omu gy'ali mumanye ensi bw'etambula mugirowooza si bw'etambula lwo ekigendero ekikusike ekyokusaanyawo ennamba y'abantu mu mpolampola ekigulalugi kya leero nkimaliriza era ngenze ku information entuufu yandeese era ntandise bwe nti mbalamusizaako banyama ne bassebo mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliza mu kiti kye abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava wepo nammwe abagawumbidde naye ng'ate muli bantu bakulu mutegeera bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso tulina ekizibu mu Uganda nti abantu abasinga obungi mwalimu okumanya ekigambo kye bayita propaganda ne blackmail ne mulemu okimanya nti gwe muzannyo Museveni gwasinga okuzannya era Museveni bw'azannya omuzannyo guno Museveni kye yakola kwe kusooka okwawula mu bannayuganda buli ngeri yonna esoboka ekibayita divide and rule baawulemu bo bafuge era gw'ofuuka problem solver ate nga gwe problem creator kati ye kyakola mutwogerere saa zino tubadde ku internet kuno ne twogera information tugifulumya naye ng'eriyo be tukola nabo nga badispising information eno kati gyanatandika bweti nzize lunye nga mbabuulira information wano ng'etuukirira naye nsirika bulungi nnyo mbanze bintu bibawo nga nsirika naye mulowooza nti mba sitegera mba ndaba ngenda basomera nga sinagenda ku information njagala basomera information omujala basomera post y'omukyala first lady gyawandiise akamusa wange mulabaga gyawandiise mulyoke mutegeere nti ffe bwe tuwa information tulina gye tusindika tetusindika mbaka kwerege tetusindika buli embuzi tusindika eri abo balina okufuna information ate baba bakitegeera nga ntandika nga sinasoma information eyo njagala mbazannyira akatambi kano nze nabiraba buli kimu n'ensirika kuba nze nawaayo information n'ensirika era omukyala first lady Babie Itungo Kyagulanyi ne yeebereramu ne mukwebereramu ye kennyini wait a minute omukyala bwe yagenda e Bungereza mwamula bulungi nnyo ekikuba kyakola after nga amaze okufuna information abantu badiringa nabo n'asirika bwe yagenda e Bungereza kino kye yakola mukiwulirize bulungi era mukirabe yakikola n'asirika bulungi nnyo nze naliwo nga ndaba n'ensirika omukyala ono baamuyita okusituka okugenda okufuna emmere bwe yatuuka ku table ku dining table waliwo amasowaani nga mategeke yasitula essowaani 3 n'aziggyako n'akwata essowaani ey'okuna kuba mutera emmere ekikolwa ekyo gw'atalina bwongo tosobola kitegeera nti ye nga ye yeebeereddemu naye okusinziira ku vidiyo ero muganda Katongole yagikuttemu naye okusinziira ku vidiyo n'emmessage gyawandiise bwe mala obizanya n'okuba information emmessage gyawandiise ngende ku vidiyo ya bulijjo video yeno mutunule bulungi omukyalo ono gwe mugamba nti information tagifuna tagitegeera wulira eno video yagenda lindako kanjizeyo katono nnyo mujja tegeera nti abantu bano bafuna information ngende ku message gyawandiise muve ku bantu abali ku internet ababuzaabuza eggwanga video yeno mukimanyi mission yabalemeeyo okutta first lady olabye amasowaani bwagakyusizza olabye kati mission bw'aba yaganye ne tugikuba temutukyawa abye mulumba kambadiremu katono mukimanyi mission yabalemeeyo okutta first lady olabye amasowaani bwagakyusizza olabye kati mission bw'aba yaganye ne okotunule omukyalo oyo bwe yali e Bungereza
yajjawo amasowaani 3 n'agajjawo bulungi nnyo n'alyoka afuna kyayagala. Eno message gyawandiisa olwaleero mugira bulungi nnyo, mugende ku kibanja kye mujjajjiramu mugisome bulungi mugyetegereze. Ye message gyawandiisa ngera gibanyonyola ndyoke ngende ku information yandeese olwaleero mutegeere bulungi nnyo nti ensi ebeetegeera ate funa information. Omukyalo nawandiise bw'ati ku kibanja kye mu ssaawa mwawandiise bw'ati. Obuno obubaka buvudde mu Babie Itungo Kyagulanyi. Naye mujjukire video gyembalaze yali mu mukolo Bungereza najjawo essowaani 3 n'alyoka akwata ey'okuna. Awandiise bw'ati. When I am no more, bwe nnaabanga sikyaliwo, and my corpse is laying cold in the wooden box, bwe nnaabanga sikyaliwo era nga n'omulambo gwange gugalamiziddwa mu box enyinyogovu, when the world is actively discussing what kind of life I lived on earth, era ekyo bwe kinabanga kituuseewo wajja kubaawo engeri yonna ey'abantu gye boogeramu okuyisinganya ebirowoozo. Omukyalo ono obulamu bwabaddemu ku nsi kuno. N'agenda mu maaso n'agamba, and my loved one are preparing a send off for me. Era nga abooluganda abako n'ab'emikwano nga bateekateeka okuba nti bansiibula nze kennyini. Agenze mu maaso n'ayongerako n'agamba bw'ati, when speeches are being written, obubaka obuwandiike bwe bunaabutuusira nga buwandiikiddwa bulungi, when the burial dress code are being agreed on, engoye ez'okwambalibwa ku lunaku lwe banaaba bantaakayo oba lwe babanziika, and the death announcements are going on, ebirango ebiraga okufa kwange biranga bigenda mu maaso. N'agenda mu maaso n'agamba, dear Lord, I want one woman to listen to the breaking news of my departure, says. N'agamba, Mukama Katonda, nkusaba omukazi omu awulirize oba aliwuliriza obubaka oba aliwuliriza amawulire ag'ekikangabwa olunaku lwe ndiba ngenze. This dead woman touched my soul and impacted me in many positive ways. She is a reason I am whom I am today. Nti agambi wano nti asaba Katonda omukyalo omu awuliriza amawulire ago ku lunaku lwe ndiba ngenda. Era omukyalo ono aliwulira mu mutima gwe nti omukyalo ono afudde, at least yakwata ku mutima gwange era n'abaako kyaguteekamu era n'abaako kyagukyusa. Era yensonga lwaki wendi olwaleero. N'agamba, so help me God, Katonda wange nyamba. Bwe bubaka bwa mukyalo oyo wawandiise ku kibanja. Wawandiikidde obubaka buno kitegeeza embeera gy'ayitamu yeekengedde bintu bingi era alina ebintu by'alaba. So bannaffe abamu bwe tufulumya information eno nga gwe tosobola gifuna gikuŋŋaanya, mutuleke tufulumye information. Kubanga ffe bajjajjaffe ne bazadde baffe batusomesezza naffe ntwongerako okusoma. Museveni yaani, kikyasobola kikyatasobola. Museveni yaani, kikyasobola nekyatasobola. Goba toyina content wakujja ku social media, please wumuze engalabiyo leka abasobola bajjeka bakola information. Okitegedde bulungi? Muleke ku despising information y'abantu. Gwe bato kiriimu kiveemu. Siraba lwaki mu despising information. Kibayita information tosobola kimanya. Era nze kati gwe mulaba essaawa zino ndi ku bunkenke obw'ekitalo nga bannoonya in and out ewakani mu kibira obulamu bwange buli mu kizibu nti n'abantu bendowooza ntusupporting enkyukakyuka abantu be bamu be bakola enkwe ez'okunzigyawo nga bakolera gavumenti. Oli n'akuba essimu ettake n'asindika ssente banoonyereze wensula, omukazi gwenjagala, emmere wenjirya, ntambula naani, nsula luddawa, saameka ze ntambula, naye nga wa NUP ate nga mukulembeze oba nga yeeyita nti ali mu struggle. Kati n'ogattako Museveni akunoonya, b'okola mu kibiina bakunoonya, naye ng'omubuuza akunoonya akwagaza ki era kiki wamutwalira ki? Kubanga tukimanyi nti Museveni enkola z'akolamu nnyingi nnyo. Ekisooka
Museveni bw'omuggula n'omwabya abatayagala owerewo kyekisookera ddala. Ekyokubiri, Museveni ne bw'anaakuwa ssente n'ozirya era agenda kutta, ne bw'onoozigaana era agenda kutta, ne bw'onoomukolera kyayagala era agenda kutta. Kati kisingako n'ofa nga tolina ky'omukoledde n'okola bukozi ky'olina okukola Katonda n'akulamula. Naye tusanga okusoomoozebwa nze obulamu bwange lwali buli matigga. Museveni anoonya, opposition ya Uganda eyita opposition banoonya, mu NUP mwennyini mulimu abanoonya lwakuba nti nsirise saagala byogera. Njala baga batufumenga information musirisa pamwe ngalabiza mu mutule wansi kubanga temmanyi buzibu ki bwe tuyitamu. Guno mwaka nkutte gwa kusatu sisikola mbeera mu nju noza ne mwonyira bagikazi ennyumba efeedinga ku nze bogomo kubanga sobola kufuluma. Abantu amusitwago mwagivaamu ne mubeere ne mutandika okukuba emidomo simanyi gundi atulemeseza nkulemeseza kukola kikola ekikyo nange nkola ekyange. Ekyange kyeri mu kukola kitambula nawe kola ekikyo. Twaga nti enkonge eba eri mu kkubo tukwatagana muntu gisima naye ate gwe okwata omuntu okugulu asika enkonge ogijjawo kitegeeza olina gw'okolera. Okitegeera obubaka bw'omukyalo ono mugende ku kibanja kye mbusome bulina message gye busindika eri abantu abamu. Ensi emanyi era ensi etegeera. Awo nno wenjagala otandikira information naye nga sinatandika information omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe mpagira n'ekibiina kya National Unity Platform era n'ekisindo kya People Power nkutumiddeko onyoka nsubire nti yoli bulungi. Nga nkojiza Katonda ku video ku post ze nakoze ku macha. Bwe mwagenda okutereka omugenzi muganda Frank Senteza emmotoka gwe yalinnyira ebusega ku roundabout n'asaanawo. Maama bwe yali awo buwaka yakuwa akasengejja. Akasengejja kano kalaba. Maama wa Frank Senteza yakuwa akasengejja. Nze nerese kalede nnyo. Maama Frank Senteza yakuwa akachi akasengejja. Message obako bwalimu ote kuba wamufuna. Yali akulaga obuki obulabe obukolekedde eri abantu abakwetoolodde. Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa Ssentamu buno obubaka njagala bugende bwonga sinatandika information. Kiba kirungi nnyo omulabo n'omuleeta okumpi n'ebiseera ebisinga omulabo omusembereze nnyo okumpi w'oli ate amanya weaknessi zo mangu nnyo n'azicapitalizingako okujjawo. Nze mbadde nsaba bw'obanga wazaalibwa musajja muzira era nga wakuzibwa mukyala muzira kyekiseera otwala obuvunaanyizibwa obw'okussa ebikolwa mu nkola. Bwe nalina akava mu nkomyo emikono gye gitawemera muwemba nakusaba ekigambo kimu ne nkugamba nti kyusa mangu obukulembeze obuli mu diaspora n'obuli e Kampala okwewonya enseekeezi n'enkwezi engezikwetoolodde. Abantu bandaba bubi ne kati bakiraba ekituufu kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba oyagala okusurvivinga ng'omuntu you need to act right now. Ke kasengejja mama wa Senteza ke yakuwa ke kasengejja kendeze. This is the first time when kutaka sengejja. This is the first time when kutaka sengejja kano kanene nnyo in size nerenka kutokujjukiza message ya mama Frank Senteza gye yakuwa. Enkola ya Museveni oyinza okuba ogibulamu. Museveni buli kimu asobola okukikozesa okubanga akola ki ajjawo obuntu. So ndowooza awo sigenda kulwawo. Ngenze ku information esookera ddala. Alright. Ebigambo bingi ebitambudde olwaleero okuva jjo bitambula biki naye bifo nga tetunagenda eyo. Nze nabagamba nga ntandika nti nze omulimu gwange gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuuka president wa Uganda period the rest saagala kumanya. Kubanga namanya enkola ya Museveni gy'akola. Namanya abantu betudiringa nabo ba MP bamanyi era nabagamba ba MP basinga bali jobless tebalina mirimu and I was meaning it. So it was very easy for Museveni to penetrate through NUP n'atwala kati njagala soka wekube mutima olwaleero ekintu kigenze mu maaso mu Uganda. Nze sigenda kuvuma MOP yadde n'omu era sina gwe ngenda kunenya olw'ensonga njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akasengejja kano ke mulaza akategeere. Bwe twali tutandika National Platform of People Power twamanya nti enseekezi zigenda tubeeramu ne tugenda twejjamu tutya enseekezi zino kwe kutandika okuteekawo amaaso amogi. President wange omulungi alakuga ekigambo kino kyekiseera okola ebikolwa abantu abakulu. Ekisookera ddala abantu bano b'oli nabo obamanyi bulungi ojja kuŋŋamba obamanyi well and good naye njala kuga abantu bano tobamanyi
tulina ze tuyita all begins in politics awo basinga okubeera omutawaana naye eyo nga tetunnagendayo njala kujjukiza gwe kennyini ng'omukulembeze w'eggwanga kikkakatako okutwala obuvunaanyizibwa before nga tebannakudestroyinga within the party waliwo abantu abaplaninga black kyebakiyita waliwo abantu abaplaninga okwawulamu ekibiina ekyo bakijje obulungi nnyo bakyawuzeemu webali abo nabo webali kabindo wekali waliwo abantu Museveni bakozesa kuba Museveni yasooka n'alema okuyingira NUP n'ayagala akozesa abanupu bennyini okwawulamu NUP ekyo nakino kigaana kati nganze sinalumba babaka ba parliament kugamba ki ngenda ne order nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali member wa parliament basasula sente buli member wa parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana sente bwe zagenda ku account yagenda mu banka ya Abusa naddamu n'asindika sente ze baali bamuwadde ne zidda ku kitavu kya gavumenti nga teyazitwala n'asettinga example eri abantu mwenna bambe ba parliament omukyala Anita Amongi ne munne bakola emirimu gy'okuba nti ba speaker ba parliament bava mu FDC is a branch of NRM ekintu kyona bakikola bakimanyi there is a lot of diversion mu kino naye yo sijja kgenda njala addressing ekintu kino ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuuka president w'ekibiina kya National Platform aba setting the precedence. He is the elected president of the Republic of Uganda. Believe or not, live apart from any propaganda, which they spread on daily basis on TV and radio stations, including social media. But we don't care about that because we know those people, they are there to spread false information about NUP and people power. We agreed on that. Let them do because they are enjoying, they're getting money. But we need to clarify on some issues. One, mwenaba MOP ba NUP nze sigenda kulumba wadde n'omuntu n'omu but n'obuwombe fonsa mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu with all power interested in you in the Constitution of the Republic of Uganda and National Platform Constitution. You ordered all the NUP MPs who received 40 millions to return that money within the period of 48 hours. That was an order. So if any NUP member of parliament who contested on National Unity Platform card, when the president issued the order or ordered to return the money, please, with due respect, unless you are rebel, unless you're working for NRM, me, I'm not going to fight anyone currently until the 48 hours passed or pass. But as we speak right now, I'll follow all the procedures as the president directed that every NUP member of parliament who received the 40 million Ugandan shillings with immediate effect, you are given 48 hours to return that money to Anita Amongi or to Central Reserve with more respect. If any MOP refuses the directive or the order from the president, we are going to count you as a rebel and as an NRM agent in NUP. And we shall wait the order from the president, how we are going to engage you one by one. Remember, I myself, I have all the information about all new members of parliament. But previously I said that I won't fight with anyone because I respect president and I respect leaders and I respect all the MPs, provided you are in the straight line in Chidam. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga akyali member wa parliament. Bamemba parliament mu kiseera ekibaba obukadde obwansimbi n'agaana ssente n'azizaayo kyekyokulabirako kye yateekawo nammwe ssente zabawadde essereza omwomusolo yabasabye nti buli memba parliament walina okuzaayo ssente kubanga mufuna omusaala mufuna privileges kiki ekikwatisa obusamambe bwa miliyoni 4 ng'okimanyi nti yagambye zizzeeyo omuntu yenna gwe bawadde essaana 8 okuzaayo ssente n'ogaana ozizaayo ogenda kubeera rebel MOP ate tugenda kulangirira nga NRM state agent mu NUP naye tetusobola kikola kati until the 40 ng'essaawa 8 ziweddeko ate nga omukulembeze atubulidde ki kye tugenda okuzzaako nga tukwata omuntu kwomu mujjukire nti nze ndabeesonyiwa ku lw'ekitiibwa kyempa president ku lw'ekitiibwa kyempa National Platform n'abakulembeze baayo nina information yonna bakwatako mwenda ba parliament abali mu National Platform omu ku omu omukulembeze ky'anaabasazeewo nga muganya okuzzaayo ssente kyetugenda okugendera but currently wakyaliwo order. We must follow the protocols that the president ordered. Let us wait for the 48 hours
then tulabe ekyo omukulembeze kyanatugamba ekinaaba kiziddwako. Naye nga buno baka nfundikira ngire ku information mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okitegeere nti omuntu yenna agenda okujemera ekiragiro tobuuza nti akolera ni don't ask any question. Nkiddamu Robert Kyagulanyi omuntu yenna ajemera ekiragiro kyo tobuuza nti akolera ani. Don't ask any question. Member parliament yenna agana okuzayo ssente zo tobuuza ni gwakolera. Reason being waliwo enteekateeka namutaayika ekomyawo etteeka lya coffee bill mu parliament kyekisooka. Waliwo enteekateeka enekusifu ereeta bill eyekukyusa obukulembeze okuva ku general elections babufuule parliament elections oba babufuule parliamentary ng'omukulembeze ggwanga alonderwa mu parliament. Kati Museveni yekyakola asooka n'abala ebyobufuzi bye ngenda kukola ntya ng'akimanyi ye gennyini gye buvuddeko yagamba nti I know who are the Ugandans. You just give them the money and do whatever you want. Already kati yali yanoonya dengeri gy'akwata mbambe ba parliament ba NUP basiige Tommy ne kirema kati abakwasiza nsimbi. Kino kikulaga ekifaananyi nti public Museveni oluli yamaze dde okuba ekifaananyi nti abakulembeze bonna kabe ba national platform balaba ewana nabo basobola okulya enguzi era baagiridde. Kitusiza kifaananyi ki kituziza nti ffenna n'aba national platform tuli ekintu kyekimu n'ababaddewo kyetutayagala. Yensonga lwaki omukulembeze bagayi within 48 hours muzeeyo ssente. With the due respect ngenda basa basinago ngenda kulumba muzeeyo ssente nga ndabo gisimufungize. Twetaaga tu setting a precedence oba example eri ebina by'obufuzi ebibaddewo mu ggwanga nti if the president says so please accept the order. Mufuna million 5 plus oba 10 per month. 5 ba 6 per month. Na ye kiche kikwasa million yaneza bribe ng'okimanyi nti waliwo bill ezijja. Ate size zokka. Liset mbale mu proposing okweyongeza omusaala. Nengo omusaala gumuyongeza abantu abatalina mmere nga n'amafuta gababuza abatwala ku mirimu. Mubalowoozaako ki? Mwe bannayuganda bakaba citizen. No. Kati ekyo nga nkimaze sigera kirwako. Eno besi njagala egende eri leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba. Kyagulanyi yakwata obuyinza bwonna n'abukwentrustingamu n'akugagenda okulembera banno. Ekibuuzo kyange kiri bwe kiti kuba nabage sigenda balumba kati ate nge saa 8 ziweddeko saa 28 ziweddeko kana 8 nga gwoyina okukulembera abantu bano era wandibadde mu ssaala ennyo gaba MPs bonna temugeza ne mukwata ku ssente ze baataddeyo wali era wadde olina okusooka okuwandikira Robert Kyagulanyi Ssentamu to inform him nti mukama wange waliwo amawulire g'empulira nti ababaka bagenda kufuna ssente kikyebazizaako. Mpuuga ekyo tuwakikoze ku informinga Kyagulanyi natwabufominze NUP eyabadde ensobi. Ekyokubiri gwe kwennyini oliko questioning back sympathetive nze nakuleka buli sinenkwesonyiwa kubanga nkumanya I know you in and out nenkwesonyiwa for the respect of the national platform. Naye ekibuuzo kikiro mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwandiikidde nno. Ekyokubiri member parliament kigwa okulembera wa NUP guwaganya okugyayo ssente ezo nedda. Gwe kennyini bwasetinze presidency ssente wazizaayo nedda. Kalijala kubuuza mukama wange obwalidde of opposition obulagira luddawa era kikyo yambe ekibiina kya national unity platform era kikyo tutwaza otutwala luddawa. Nina ebintu bingi nnyo ebikwatako byesaagala kwogera mu public kubanga ngambye ninde saa 8 ziggweko ngenda kugamba ekintu kimu. Buli member parliament yenna yakuteserera ozirya nga togenda zizenga mugambe bamu. Nkusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze waffe nga nabo gisimufungize essaawa 8 bwe ziggwako bamawali ne bagana okuzaayo ssente. Tuyina kye tuyita kye watugamba nti tuyina rubber style okuba omuntu nga tomukutteeko kyekiseera tutandika okuteekawo dangerous substitute bawoominge era mbatuwe. Nkiddamu kyekiseera muntu oba dangerous substitute tubateekewo wawoominge ng'obudde bukyali kubanga tutegedde ani yaani. Akasengejja kano kasengejja bintu bingi era neebaza Katonda kino kankibagambe amawulire ge nasirikiranga agamu abasajja n'abakazi abaali bazze kirindi mu NUP abasinga obungi baali Bambega ng'era baali balina ekigendo ekigamba nti Kyagulanyi ne batutte obukulembeze tasobola kumalako myezi 3 nenga babadde t-shirt za NUP mbadde enkofiira kubanga Kyagulanyi baali bagenda mu hijackinga. Yensonga lwaki bagamba omuganda ne batutte obukulembeze tasobola kufuga myezi 6 myezi 2 kubanga they knew their plan. They sent a lot of spies. Kati bwe banga balidde ssente zino singa Kyagulanyi atuukira mu State House bani batagenda mutira bamuwamba
Kubanze mission najimanyako era ne informing akaba about Robert Chagulanye bategeeza nti mwegendereze nnyo abantu abaliranye. That was the information. Webuuze lwaki baga nti Omuganda tasobola fuga Uganda kumala myezi mukaaga wa mwaka kubanga abantu state bali beesindisa babeera bangi nnyo abeera nsega nga baali baagala mu hijack within the period of time bamuggyewo. That was the mission. Naye Katonda atali anguzi n'agamba hold on, Pulo, DJ Pulo, compress the power. Eba compressinga speed nekenda netandika okulaba onayogera kino oli ayogera kiri onayogera kino onadde no onazunga ayogera kiri kubanga Katonda yatulaga Katonda w'amaanyi nnyo. Kyagulanyi sentamu nkusaba ebikolwa within the period of time abantu bagala action against the people who are surrounding you. Ekyo kisigenda kirwako nkivuddeko. Kano ke kasembayo kuba njagala mbanyonyole nga siraba information mutegeere. Nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo. Member Parliament akiikirira Mukono Municipality omukyala Betty Namboze bakireke. Oludde ebyobufuzi ogenda myaka 3 ng'oli mu Parliament obwo era ng'ogamba oli ku ludda oluvuganya. Maama nkusaba n'obuwombeefu nkusaamu ekitiibwa kibi nnyo okuba ng'afunye obuvune. Njagala tu setting a precedence okwewala okwekuba goal batu setting the sentence no n'ekikuntu kya Namboze bakitu setting ne batukasikira omupiira. Goloza lwaki Anita Amongi ne government basaze bagende bakutwale kunaayira bakujjanjabe lwaki soka muri ku kitanda nkimanyi video no gira bajja kusabiramu batu sindikidde omupiira gwa sente MP baguteeka waawo kututagaza kati ne badira omupiira gwo gwennyini bagamba tugenda kutwala bale kujjanjaba kino kitulazaawa. Namboze ngenda kusaba maama osigale mu Uganda bakujjanjabe. Lwaki tufuna abasawo kuva Kenya ba physician baje bakujjanjabe Uganda. Ensonga eri etya omupiira gwa sente tukyayuga nagwo bwogeza n'olinnyo ennyonyi n'ogenda mu America oba India bakujjanjabe. Kati currently maama tugenda kuba twekubye goolo semagoolo wagoolo semaziina nga tweyya amanda mu mbugo. Reason being mutabani wa Museveni eyagenda mu America nga tutte mukazi wo kujjanjabwa kibuule abantu bekalakasa mu America naddukayo nakataddangayo. Omugenzi yakoboolanya ne tujja ku internet tukuba enduulu nga tuwakanya okugenda ku mu America Speaker Parliament ebyava mu abiraba. Kati mukyala Namboze bw'olinnyo ennyonyi n'ogenda mu America essaawa zino oba India kaba katuweddeko. Tetulina ngeri gye tugenda kwedifendinga kubuulira public nti twalina ekyenjawulo wakati wa Museveni n'abooludda oluganda lumuvuganya. This is my assumption. Tuzunga n'omupiira gw'ensimbi ogwa miliyoni 4. Namboze w'olinnyira ennyonyi n'ogenda mu America oba India kitegeeza okuleekaana kwonna kwe twakola worldwide demonstration Museveni abaatuwangudde. Oyo Museveni bw'ati wazanya ebyobufuzi bye zigi zaga bw'ati wabizanya bw'oba tolina muntu tosobola kitegeera. Namboze nkusaba lwaki tulete ba professions okuva e Nairobi bakujjanjabire Uganda wabula w'ogendera mu America oba India ogenda kuba ekibiina kya national platform okisse ogenda kuba opposition ogisse nga ne public egamba betubale tulowooza nabo batulwanirira ate nabo kati batandise batwala bweru. Museveni aba awangudde 100% aba wangu mbadde mu kino ekimugereka gamba gavumenti nti gavumenti ekola ensobi okutwala abakubo baye bweruwe oba tolinawo ogenda kyogererako. Set the precedence. Nkusaba n'obuwombeefu maama Namboze togeza n'okkiriza okulinnya ennyonyi. Sinabawa information mbaddewo nga mpulira nga ndaba Museveni knows all the weaknesses of all politicians in Uganda unless Robert Kyagulanyi Ssentamu and we some people who are still on track. But the moment you mess up and you agree to be taken abroad, public giragamba wa inna lillahi wa yuna chiwedde temukyali kimutugamba. Kino teri yakigambye nze nkigambye openly.
teri agenda kigamba aze nkigambye oba toyina kinogera toyina kyogamba public Museveni asetinze emipiira gye ogwa miliyoni yange gukutteyo n'ogwa Namboza agusingiza bamutwale abroad for further medication kitegeeza olanya twaleka nabwerere era n'abakulembeze baffe bayogera n'ekyagulanyo oba omukubi omupiira kuba y'omukuba kubagamba no abakulembeze balina kujjanjaba oba tulina kuzimba balwaliro n'ekyagulanyo oba omukubi omupiira bw'obanga oba oli mukulembeze wa National Unity Platform era ng'oyagala Kyagulanyi Center please ogwo omupiira guleke tufune ba professionals bajja bakujjanjabira makaago ojja kuwona but the moment you board and you go in America or India kanya kuba katulendeko kati video etandise assumptions wedde ngenze maaso yo seriti bahabura tubasira mutano wakale jensire temzezede nsanga bisibe lukwata sili andoza kwoli kuno consultant kwoli alright nkutandiseko nga bulijjo which ewedde ndoza kulwo kunalwa which eri etali eno which ewedde kulwo kuneri which ngema mabega omwami ono yo seti bahabura tubasira mutano wakale jezingeri jataleka bwino mabega omwami ono abadde alina omukyala omutanzania gwakozesanga mulogo omukyala ono nga wabererimu era abadde amulogera era nga amwa buli kimu ekyokukola omukyala ono yasembayo kujja mu State House Entebbe yamukolera eddagala lingi nnyo naye omusajja ono zaali wakati w'essaawa 2 omukyala ono bwe yajja omulundi ogwasembayo yose eri kennyini yasoberera omukyala ono n'amujja mu budde bw'amala omujja mu budde omulambo n'agwa abasirika ne bagenda baguziika nga tayagala muntu yenna addemu ku tracinga mukyala ono kubanga amukola eddagala erimu lyamukolera okubanga aludde mu bukulembeze naye ku lwokuna olwa wiiki eri gye tukubye mabega Yoseri ne basirikale be bali mu compound yawo yetolatolamu alaba ensinga bwetambula ladduva omwange yabalukira ku State House Entebbe era genda okakkana Museveni yaluwona naye nga bo abajasi babiri aba SF mukuma tebaluwona era babaziika wiiki ewedde Museveni yadduka emisinde mpaka mu Sabulye ne yeebuuza kye kibaddewo naye nga takimanyi nti omukyala ono amaanyi ge gakyali mangi nnyo era wetwogerera essaawa zino Yoseri ono ali mu nteekateeka efuna omusawo omulala asobola okuyimiriza omuzimu guno kuba kyentegezeddwako ddoomi zange omukyalo n'alabikwa ku nzigi ya State House ng'ayingira era ng'afuluma naye owonye nga yamutta olw'okuba nti ayagala azikize amaanyi g'abantu abala obutasobola kuba nti omwami kyalo ono abawa obujjanjabi obw'enjawulo ye nga babadde amuwadde omukyalo ono amaanyi ge galinga ga Kinyarwanda naye kansoke nga sirikire for reference kubanga bajja kumanya saagala trace yonna erabisa drone zange ku nsonga ezimu oba endala awo sigenda kuvaawo tugenze maaso n'abalala abatamanyi muzannyo guno nga bwe guzannyibwa njagala mbategeeze mwenna abali mu diaspora ng'owagira National Unity Platform eno message njagala egenda eri obwo ebbanga lyetumaze ebyobufuzi in courts njagala mbategeeze tubadde ne politicians bangi naye nga temanyi ani gwe bakolera as you speak right now NRM Party B, that is FDC, yasaanawo tekyaliwo kubanga eyatandika reform agenda yali kyandika no Kiza Besigye n'agivona agifula FDC n'agikulembera ebisanja byagikulembera bw'amala ogikulembera ne bayita ne Mugisha Muntu najja n'abegattako ndesemu gemba zanyo muzanyo gwegumu ne baleeta abantu bangi abamanyi babafuula banafu omwana Winnie Kiza ne bagoba ne baga nti bawukanye kumbe bazanya muzanyo gwegumu omwami olw'okuba nti ayagala nnyo okubikka buli figa yonna kati kansoke mbajjemu kye omwami ono muzannyo gwe wakati wa Museveni ne Kiza Besigye ne muntu guli bwe gute making sure nti omanyi mupiira tulina system zetuzanya 442 415 oba 4322 ezo formation zetuzanya Museveni ne Besigye bazanya 443 Besigye ba making sure nti ayina okukwata buli muganda yenna avaayo nga w'amaanyi ayina omutulako obutuuzi wantavaawo muntu namugamba nawe decide yeri okwate buli muntu yenna omulala asobola okuvayo nga w'amaanyi njala kubuuza okuva Dr. Paul Kawanga Semwogerere lyowuno ebyobufuzi omugenzi ale Haji Nassan Ntege Sebagala lyowuno ebyobufuzi omugenzi Dr. Sebana Kitula lyowuno ebyobufuzi njagala ombulire omuganda kyabadde n'amaanyi abaganda abadde wano mmanga kubaddeko omukulu eyita Meya Elias Lukwago era nga n'ensi yali emaze omukkiririzaamu Besigye n'amukwata
Namuteka wa. Namuga beera. You don't need to get out of here. The same applies to Nambozi. Naye namukwata. Namuteka. Namuga. You don't need to get out of this ring. Namuteka wa. Njagala ombulire politician yenna mu Buganda abadde nga jjanga w'amaanyi. Buli abadde ajja yenna ono Besigye yabeeranga midfielder n'anyiga. Omusajja omulala yali wa Swabiri gwe yali w'amaanyi nnyo okuba temumanyi kuba yaleeta Airtel mu Uganda ate nga yalina Museveni mu nsiko era yaleeta Kabaka okuyinga mu lutalo luno ne bakwata wa Swabiri gwe bamuteeka mu FDC omuteeka wano. Kubanga the fact is Museveni atya nnyo omuntu nga Muganda ng'olina following. Okubajjukiza katwe. Omusajja omugenzi Alhaji Nassan Tegese Baggala yabeerako meeya mirundi ebiri. N'afuna following bava mu America Museveni n'atya. N'agamba nsobodde ntyo compressing omusajja n'amucompressing n'amucontaining n'amuteekaawo. Era amaliza n'ayagezeko mu FDC. Mujjukirako olumu Muganda ffe Jjuko Kagwa oba Gaitalo gwe mmanyi Guy 5 akola ku Capital FM. Bwe yagenda mu South Africa mu Big Brother House. N'abeera popular nnyo ku TV na Uganda mu mwagala. Lwe yali akomawo yakuŋŋaanya 10,000 z'abantu ng'ava ku kisaawe Ntebadde Uganda. Museveni yabuuza who is Gaitano Jjuko Kagwa? Kubanga alabye Jjuko Kagwa akuŋŋaanyiza 10,000 z'abantu. Era Jjuko Kagwa kuba nti yakuti yali politicians yali serebu era n'akomaawo. Kubanga ye Muganda yasemba omukyala nga alina numbers yali Gaitano Jjuko Kagwa n'amucompressing n'amuteeka bw'ati. Kati Besigye yabaddewo ku compressing buli Muganda yenna avaayo. Better one. Better n'amucompressing n'abeeraawo. Kati oyo badde ba midfielder nga bakucompressingira Museveni. Right now ne wajja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu najja ne favor ng'eri countrywide buli omu bwagala. The money Museveni ziyaka spendinga mu myaka 3 ku NUP ne ku Kyagulanyi. Tezenkanankana ssente Museveni ziyaka kuba campaign emyaka 15 emabega. Ssente Museveni ziyaka teeka mu national unity platform ogisaanyaawo. Zenkanankana ne ssente Museveni ziyaka kubira campaign emyaka 15 emabega. Ekyo akiwakana gendo nonyala analysis eyo zenkuwadde analysis yange. Ssente Museveni ziyaka kozesa mu campaign za myaka 15 tezenkanankana ssente zatadde mu Kyagulanyi ne national platform gisaanyaawo tezenkanankana. Kyova olaba nti kati afunye propaganda machines okwonna erinnya lya Kyagulanyi. Njala kubuuza mwenna abali mu diaspora n'abali e Kampala. Mukitegera bulungi Museveni akozesa blackmail divide and rule. Batusindikira wano Gashumba n'Abamala Kyagulanyi Ssentamu. There are so many national unity platform medias. Nga tebagenda ku nsonga lwa Kyagulanyi simanyi ba mu motoka teri abyogerako ffe tuve ne tulumpokompoka. Kyagulanyi mukazi wabeera mu State House abamu nga tebogera basirise. Ng'omusajja akuma ekintu atambuza propaganda. Ushitege bamu ensimbi n'atambuza tebali boogera buli mumu asirise. Ffe tuve ne tukolompoka. Essaawa zino batukuba goolo y'obukaddaana. Naye eri abagete bagenda ziwa ffe tetulina buzibu naawe tulinda mukulu kyagenda tugamba. Otegera mukulu kyana tugamba kitugenda ogenda nakyo. Kati njala bagamba tewali musajja mu nsi yonna asinze ku masteringa kiki bayita divide and rule propaganda blackmail. Ate nga anaakutta asooka ku blackmailing Museveni abaana target ye asooka jjono na mu public n'ayonona erinnya lyayo n'asooka akwata famire yo n'oyo n'agizingako n'agiteeka wano. Buli omu n'abulira ekyokkola n'amugamba buli kimu ekyokkola n'osigala mu bbanga ne bakukwata ng'olinga ekiyenyi. That's exactly what Museveni did lwe yali agezaako okukwata abantu ali Kampala. N'asooka n'asasula media zonna ne bazannya okwona erinnya lyange. N'abali mu NUP bennyini bakyetawamu okwona erinnya lyange. Ne ngamba no bino mbimanyi kuba ku muzannyo gwe tuluddemu mu byobufuzi tuguluddemu. Nze siri ubaale kasiru empewo zange zeeyogerera nsobola I can speak for myself. I can speak nsobola okwogera kubanga nsobola okuchallenginga. Nebuga this is A, this is B. Nenkujjawo kituufu ekirala. Kati bwe mulabanga ensonga ng'ezo mutegeera omuntu gwe mudiringa naye. Right now abataddemu ekibozibozi kya miliyoni 4. Soka weebuuze.
ani eyafulumiza ekipapula ekiraga nti Joel Ssennyonyi afuna miliyoni ziri mu 10 plus ne bateekako n'erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naye afunako ssente. Use your head muve ku propaganda blackmail. Empapula za parliament kwesa studia zibeera well headed nga kuliko ebintu bya parliament ne logo za parliament. Era teri muntu yenna alina access kufuna payslip ya member parliament kwafunira nsimbi. Ate olupapula lwa payslip kubeerako amanya g'omuntu, kubeerako details sente zafuna, biki ebizikoze n'emisolo gavumenti gyejja. Papula yafuna okulako emisolo gavumenti gyejjako tekuli. Era njagala ombuulire bw'oba oyagala okutegeera nti propaganda buuza omukulembeze wa national platform yera ne parliament akulage payslip ye bw'osanga erinnya Kyagulanyi Ssentamu then ng'ojjoga Lumbuye mulalu oba ava butabika. Naye tekuli gwe bakuteeka erinnya Kyagulanyi Ssentamu naye afunako ssente naawe n'ojja. Olupapula lutambuza mu mayina bagamba omusajja oyo, omusajja wa ISO yatambula ku TV ya lutambuza NBS Natasha Broadcasting Service, BBS Telefina, CBS FM, TV zonna mu radio ne mu Uganda zonna omulimu gwabwe kutambuza mbangulyo gwonna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo tuyita blackmail to the extent aba yagala kusaanyaawo. Museveni takuba masasi gokka, takuwa buto bwokka. Mu propaganda ne blackmail asobola okuba omuntu n'amutta straight n'akutisa stress n'ofa n'ovaawo. Asobola okutisa stress wa propaganda ne blackmail n'akusaanyaawo n'ovaawo n'akola ekirala kyaba yagala okukola. Kyaba yagala kyasinga okutegeera ekyo. Kati alina bali omushana alina bali baira ku TV n'abata epapula byatambuza tekuliko mutu n'amagulu kati gwali eyo ine engalabi bana yatene Kyagulanyi nguno yafuna sente ziri luddawa naga ati NUP yafunye sente za iPod Kyagulanyi yagano gena mu iPod ye mu 7 naga mwaddo bumbi nsanvu buli luddawa yabusayininze ddi era yabusayininga okitegera njagala tubeere bantu bakulu tugebye obufuzi era tubitegeere gwe singa mweteeka mu ngato za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mpuli abe ku emizimu simanya tugamba atuwadde omwaka gumu okujjako mu 7 munnange kati ate bamemba parliament byali yeesiga ogenda okutegeeza abantu bakumba abantu basobola okujja okwekalakaasa. Miliyoni 2 zibajjeemu ensa, miliyoni 4 zibajjeemu ensa. I'm just asking. Yalina ba coordinator bonna ne babagula ne bagenda bakansala basiga omulimu abalaba nga bagenze Galuga abagenze Nabinoonya okulya ssente balina okumobilizing abantu kati ba MP bwe bafunye miliyoni 4 zibamala mu ensa bwe bandibadde bakwatagana n'ebirowoozo bya Kyagulanyi Ssentamu by'okujja ku Museveni. Tabana Uganda dduka omusajja musaasire ekintu kyalimu kinene alwana n'ekintu kinene nnyo. Omukyala message agiwandiise mugende ku mutimbagano mugenda giraba goloza agiwandiise abaddale mu kusiika binyeebwa oba asiika chips bamanyi kye batuddemu bamanyi kye balimu. Kati olinga ddaawo agamba musimanyi mutunulire abantu mwegendereze nnyo awo sigenda kulwawo nyenze ku information endala. Mbadde ku Kyabesige omwami oyo mbabulidde muzanyo gwazanya to compress any active politician ava mu Buganda kubanga tebaagala mu Buganda yena kwesembeza kye bayita Ntebe. Era mu WhatsApp kubaga nti omugande kuba bakwita mu Buganda gwekizibu. To prove this, nateka ba agent emengo to compress their fellow Baganda. Nateka ba agent emengo to compress their fellow Baganda. Ne ba compressinga. Mayiga nkulayirira mazima ga Katonda nga n'obukuba butonyerera mu kitooke kya Gonja. Gezolete muhozi kanyiru pame mengo omutwale mu lulwa Ssaabasajja Banda. Laddu egenda kukuba n'obulimu abajjabusa nga ali ku Nambole. Nkidda gezaako leeta omusambwa muzzukulu w'omusambwa omuleeta sinkane pulogulama ya Buganda. Laddu egenda kukuba n'obulimu abujja gwali ku kisaawe Nambole. Bwe batabugudde ku kisaawe Nambole Laddu egenda kukuba bulimu atugenda busanga ku ngalabi wali yakabaka mu kunkulungu. Nki geza bakuwaanawaana okwekazanga omuni w'okukubo Mayiga nkulayirira gezoleeta omuzzukulu w'omusambwa asanya Obuganda bwa Buganda mbu omuleeta agenda akyala Emmengo. Ojja tuulira kakufaamu nebina sirikira nja byogera ekyo nkikugamba anytime anywhere wenkirabirako nebina sirikira ngenda bikuva ku meza bwe pupu kubanga sikyatya losi fe batukubadde emiggo tulina enkovu zino gyonna emiggo gya bufuzi mutulabidde ku midamu tetuli baleero batukubadde emiggo ne batusiba mu makomera lwabwe ya bufuzi. Nze nonya gye bannoonya mendisa gye bateesaamu singa sikyayogera singa nabivaako dda baatukubadde emiggo.
Nibatusula kodi Kampala, nibatusula ku social center, nibatusula safe house, mubasima nibatukuba emigula bya bufuzi. Kuba tebaagala tuwogere. Ekya Besigye mukitegedde. Kati kye bakola essaawa zino bagezaako nnyo okuzza Besigye mu media, bagezaako nnyo okuzanyisa Besigye omuzanyo naye abantu bagaanye. Kati gwe Munnayuganda ali mu diaspora njala kutegeeza. Noonyereza nnyo lwaki gwe ewa NUP weeteganya ekibiina kya FDC ne activities baayo abali mu diaspora. Nga tomanyi yafuluma atya, yatambula atya okutuuka gyali. Nkiddamu. Gwe wa NUP ali mu diaspora atiitiye basajja ba FDC abali mu diaspora kimuziba temumanyi kimanyi. These people are trying to create someone who's going to complex Robert Kyagulanyi Center mu your president. Kati mbawe platform mba promoting, you will hear the music. The same people abusing Robert Kyagulanyi Center, the same people you invite in NUP diaspora conference. You don't know what you are building. They are building someone who is going to oppress or to compress Robert Kyagulanyi's popularity in diaspora. They are building other people to face Robert Kyagulanyi Center to challenge him. Nobody. Who the hell are you? What you Any opponent is an opponent. Hidden goals to Muzimanyi. Any opponent is an opponent. Ever an option is goals. Golo yerichi. Mama serious mama mtu teluzira. That is the game to maja asula. Bazo mtu sa kukomera luzira ni bamufunya muvana dai wene yebaka. Kubato chimanyi. Tumayi bali bazanya nabo. Yakajja current prices against high. Si aina products zatunda mu Kampala yarasizazeko ajagenti ngasazekaga muganyura ku bay weight. Muliko mukitegere. Aina companies zilete bintu mu Uganda yabisazeko ajagenti mbisaze. As simple as that. Ali mu town yagaba sente. Ate mpologoma wabera tewabula muntu bulya mmere. Mulabye mukaku lubega mukaku is a political failure wo mulabo manti mukozi wa Museveni. That is it. Nze ngenze maso masigenda kulwawo. Gana mole gamba de mulinda. Kanga bawe ngende. Ebintu bingi bitambula ku social media nga imbuulira. Anjala mbitwale nti bituufu yonna ku media zonna ebiyita nada ku platforms za social media. The fact is General Salim Sare George Akandanaho is critically ill or is critically sick. Nchidam. General Salim Sare Akandanaho takese tasulewo. Nchidam gemole kumagala kulia. General, the so-called General Salim Sare George Akandanaho is critically ill or sick. But the state is quiet and the family is quiet. What they are doing right now, they are trying to organize or to solicit or to look for all his properties across the country, across East Africa and in diaspora. The family meetings have been held since last week to set a team which is going around the world and around the country to look for Salim Sare's properties. Era ne properties ezimu bazizina bakyazisirikidde. So njala bagamba nga nina bugisimu fungize. Before kubanga bano ne bwana afata bagenda mwawo nsinga kati bacha preparinga kunoonya byabugagga byonna gye biri. Naye nga mulwadde muyi. Taakese taasula oyo ali ku mumu mulwadde muyi. Ne bagezaako nnyo kuŋŋanya ebintu bye bagenda okwogera nti mufu oba yafudde bambi ng'amaze okufuna byonna by'alina. Kino kyatuuse n'okuyunguza Lukwata Senior Maziga ng'alaba ekimu ku kiwawaatiro kye kivuddeko. Mwete manche kitegeeza. Naleta no program jibaita surgical operation. Nemba gamba surgical operation ejja kubeerawo ne waliwo natural surgical operation. So anytime Ugandans prepare for natural surgical operation and the biggest wing on Museveni's chest, on the Museveni's back is soon falling down. But God knows all the plans. For us, we're just human beings, but God knows all the plans. So, ono mwami gomutamanyi gotwogerako azanya almost 60% ku bufuzi obuli mu Uganda n'amagye n'ebyenfuna mu Uganda. Bwaba avuddewo eyeba goal of the century. Eba goal of the what? Of the century. Are contributing 70% ku military wing
ku economic wing ne ku session wing akontubitanga 7%. He is a government under the government. Okitegera bulungi amanyi oluzungu. Ono omwami ali mu tusasule otaakese azanya bitundu 7 kubera kwa Museveni mu magye mu byenfuna ne mu kwagala okukyusa obukulembeze obuza mikono gya family ya mutabani we azanye bitundu 7 ku 10. Kati ono kiwaawatiro ky'amaanyi nnyo singa kiba kiwaguse kubebagabego bya mukulu we. Era nga ne wiiki ewedde omukulu ono Lukwata Senior yatonyesa kuziga ngalabe kiwaawatiro kye kigwa. Ate nga naye waakesa lwabala alinga nko ya mutamivu. Naye nga bagamba nti Katonda alina effujjo ate tubagamba nti ensi tukyalako bukyazaako wayagivale tulumukka. Bambi bono bwebaka bwange nsaba omwami ono amuteekera ebintu bye mutuyambe bimu bipakire mubimuteera okumpi wane mugeno nesimaye bagenda simaye bana yamuteeka wananga atusize ekisira kyogera kubanga aluddewo nnyo. Nsaba munonye ettaka lyonna lyabba naye mulukunganya bomba muteekayo muteekemu ebizimbe byana temuleka ba mutuyambe ebizimbe bimuteeremu ensimbi zalina wawudwade mutuyambe nazo muzirete muzimuziike nazo abana bo Katonda yanamaye basigalewo ne buli kyabagaga kyonna kiyakunganya mutuyambe at least mu compressing mu kiteeke nearby wagambira nti kati kitadde nga byonna mbikwata bambimuteeka mumuyamba wano tubagambire mulekera okwepakira ku nsi ensi tekungula tugikyalako bukyaza ko yagivira tulumukka ne mutta abaana babandi olw'ettaka ne mutta abaana babandi olw'obufuzi abaana bali makomera mukunganya bya bugagga mugenda bitwala wa bakuzana tolina dda akagoye n'akalira nnyo kuba muyambako buyambi okasala n'otulugunya notta kubanga gw'osubira nti oli moto oli nfudu n'enfudu z'emmengo zigenda ziggwawo gwani mutuyambe bambi mukwate amataka ge gonna mugateekerwa kiri museneko mukakutiya mugateeka ensimbi ze museneko buli kimu kikwate kyonna kyabadde alulunkanda mukimuteeraawo nti olunaku lwaga nti kati nkitadde kubanga very soon mutuyambe mumuteera waabo kubanga bambi mulemeddwa okumanya brain za monke mwandibadde temutta bannayuganda mwandibadde temutta bannayuganda ensi tekungulwa essuwaani by'emmere muli egi musula mbuli bwe bumu omusajja ono ekizibu kyasinza okufeesinga mbuli lwatula mu ddiro bw'ati n'anywa whisky n'anywa sigala kiki ekimunywesa sigala baakawe in 70s bazze batta abantu 80s 90s 2000 bazze batta abantu atula mizimu ne gimutusalako n'anywa whisky okugjawo ebirowoozo n'anywa sigala okubuzaabuza images mujjira mulowooza bali mu good life bavuga zimpenkoni balina ebizibu gwomanyi okubeera ng'otudde mu ddiro lyo ng'otudde olaba tv omuzimu ne gusalaawo ku ntebe w'otudde ng'ogumanyi gufeesize wagutta ogumanyi gukumanyi wagutta ne gusala ne guyitawo ne gutulanga wa ne guyimira bakakule ne kutunuulira kyova banywa basula mu bbaala banywa mwenge banywa sigala kubanga ebikolo bye bibaddira imagine otudde mu luumuyo oli kasigala oli kawusiki onyedde omuzimu ne guyita naye nga omuzimu oguyisewo ogumanyi n'ekifaananyi kyagwe wagutta oyinza kuwulira otya kyekibanywesa wisiki kyekibanywesa sigala ne basula mu mabaala olwa musajja kuzunga nga atambula mu mabaala kudda ludda wakumbe bambi ekiri mu nnyumba kisa kinegula naye nga tebamanyi kye baali bakola kana otunuulira omusajja atta abantu olemedde ku bukulembeze naye ogenda kufa buli kimu okireke kuba tewali kyebagenda kuziika nakyo so nno nze mbagamba musajja mulwadde nnyo era ebintu batandise obikuŋŋaanyaako kuba donezange bali mu kukuŋŋaanya bintu buli kimu wekiri babiteekateeka naye muganda wange bw'oba otuusiza nga otubuulira ffe tujja kujja no tubyogere nze njagala kintu ki buli kimu bibadde okuŋŋaanyiza ku nsi ebadde bikuttisa bannayuganda bakuziike nabyo otuyambe bakuziika nabyo byonna naffe tuli kusanga ngenze mu maaso kanfundikire nagana amawulire abiri mwe abamemba parliament aba national unity platform mwe najje muli ninde sawa ziggweeko naye njagala saagala mwekwase era kantegeeze bannayuganda amategeteeke
mu protocol eza obuyinza n'obuvunanyizibwa bwa parliament temuli mu supervising government projects no kubanga government structures mu bukulembeze MP aliwo kuteesa na kubaga mateeka so si ku supervising government projects mu constitution no it's wrong waliwo bakaawo waliwo ne ba RDC bali supervising business za government sente bazikoze kiyo zatadde LP nawe ne kubya lubala atali wa mbesimanyi sente bazimuwadde milioni ana yazitadde dda mu supervising government project kuba ena mukye bagambye okwogera kati kamba buli tugenda bakuba mukulembeze kasatu wa order right now sigenda kwogera muntu yenna tugenda bakuba kubanga ekimwatandise okwogera mbesimanyi sente bazitwa tugenda supervising government projects waliyo bakaawo ku district waliyo ba RDC ne ba minister na permanent secretary balina supervising government business mu constitution mu Uganda yonna mwete mu protocol temulimu temugeza ne mwesiriwaza ne mwogere mbozo z'ekisiru mukwate sente muzizeeyo temwina kye mugenda gamba bantu mukwate sente mukole ki muzizeeyo nga nenda bugisi mufungize aleeta olusiddiiki olusumagize yeeyalira mujja kitegeera nti ensi yabateewo ate yabakoowa mukitegedde bulungi ekyo kyo kibagete musimanyi fe milioni nabazi tuwadde kati njala kubuuza njagala omuntu atuleetera video emu olwalira kiro kino giteeko nga badde mu constituency ng'olina project z'ogoberera eza government project abasomesa bagenze ku strike basomesa project amafuta gewanise mu ggwanga bantu balina sente zakulya project z'ogoberera olw'okuba nti Museveni yamayi muno obutima obunafu weko mwagala nnyo ensimbi n'akimanya naye nga alina project zategese okuyisa mu parliament ate nga tujja zimanya ate nga sente mujja zizaayo kubanga constituency tugenda giragira nti nga nina bugisi mufungize omuntu yenna gomulya nti aganye okuza serula kyagulanisa n'atugulukusa munoonya amagi genziriza enkoziganya okumaamira tugenda batolangana bugisi mufungize muzanyisa media tugenda bakarakata nga bafunye order muzanyisa media tulina obudde tulina time ffe twabateekayo on the expense olw'omusayi bw'abaana bali mu safe house on the expense olw'abaana bali mu makomera on the expense of unknown comrade Ugandans who are not be seen anywhere in Uganda. Others were buried in the Republic of Congo, in the Democratic Republic of Congo. Others were buried in mass graves. Kati njagala basajja mmwe ne bakazi mmwe nga nena bugisi mufungize mukwate sente ezo ng'omukulembeze bwe yawadde order. If you don't do so, kiba kitegeeza ne bwe yandifuuse president mwe mwali mu lukwe olw'olwakala okumulyamu olukwe oba okumugyamu obwesige ate nga waliwo n'enteekateeka y'akabinja akeefudde mboka campaign nga 2026 as who nga mwe baani akabinja ako nkamanyi nkyakalondoola mwegendereze abantu abayirawo mubiri bagenda baafa abamu babazika Congo abalala bali mu massive graves abalala bali mu makomera bavundirayo bazadde babe tebalina kyakulya oli ampadde mingira ku supervising government projects ngani mu protocol moli mu structure moli yenze maso kiti mulimba bantu kiriyo mukulu Felix Kuraije omwogezi w'amagye je balako jotusaka ngalo kansubi nti oli bulungi nanyete bulungi munneka nkutegeeze ng'obudde bukyali omanyi mu basajja mmwe mugenda okusoma bwa degree zaabwerere ne senior 6 ne muyita ku bwerere goloza bana Uganda okutegera twakuleka mu zaaliro oba twakuleka mu gwatiro munange muvudde ne mugamba okuva jjo mbu eruwero mwa discovery z'ekimondo kya ADF gye ba training era mugenda kuyita bannamawulire enkya mubadage ebiki bivudde mu kunoonyeza kamerebe njala kubuuza bulijjo bwe mu discoveringa abayeekera immediately mugirawo ku media ne mutubuulira nti bantu abasanze gindi era abadde bayeekera ba ADF kiki ekyabaganye ku luno okutulaga abayeekera bemwalabye aba ADF ne mulinda mu batwale y'enkya nti bano mugenda balaga media njala kujja ka video kankaliro ddawa mbalage nti basajja mmwe Windows zaayika nete mumanyi oba kaliro ddawa akaba yekera beero bagabenda babuuse nsi balirudde kaliro ddawa ka video bambi jangu kati Kuraiji tukimanyi nti mwagala kuteeka buyekera mu Buganda era mutandike okutta abaana abaganda mu Buganda nga mwekwasa nti balimu ekibinja ky'aba ADF ekyo kye mugenda okukola enkya twakimanya nga mwagala kuimplicating Albert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula obateeka mu kaguli nti basupporting abayeekera kubanga bwe mwawulira ekigambo kunga temanyi kyekitegeza mwene mulowooza nti abantu basiru nnyo era abayeekera babadde luweero ewali Lutamaguzi gwa mucunya
era abayekera ba ADF bali mu Buganda mu bitundu ebire byensi temulimba yekera kinjegera okubuuza mulekeraawo okusiriwaza banna Uganda ddala Baganda kati bwe mwabakutte mwete muyinaawo footage gwe muyina mwagadde kuta bannamawulire footage muleke olunaku lw'enkya mugende mu maaso ffe tujja baddamu tujja baanukula ka video kansikalaba akabayekere maakwatire Lubaga nakadeliitinga ndowooza bambi sikalina manyi nange ndeliitinga nyisimu zange zino mutemi nafu nnyo ndeliitinga nnyo okola space y'essimu yange naye ka video kanumye sikalina wano mbalaga abayekere mugenda okuleeta okuva eruweero kaluwa ndakumala okulaba oba naakafuna ka video kange oluwa nga sikalaba mubajjukidde abayekere bakwatira Lubaga awo simanyi bali mugambuti abasiba emizimu miguwa gy'embuzi ekyo nakyo bekibozibozi kyakumaluka n'ekiro ekyo mugenda okuleeta temuddamu kusirwalira ku bantu kubanga tubamanyi emboozi zammwe ka video ndooza nakadeliiting omanyi essimu yange bambi munansonyiwa essimu yange naye eryawo ka video nakadeliitinga naye nga mukulu Felix Kareje nkutumiddeko nnyo bino mwakola omanyi bagamba guluma yaguzza zino intention zammwe ne mission zammwe eziri e Congo already ziganye kati mission zino ziganye kino kye kiri e Congo right now e Congo abantu besaza akajegere ndoza bendera za Uganda muziraba bategedde Museveni muhoozi ne Kagame bali mu kutankula eggwanga lya Congo abantu besaza akajegere gye kinagula mujja kimanya ekyo kiri e Congo wetwogerera emmese yindako njala bazzaayo wano ku kiri e Congo malirize bulungi nnyo mutegeere bulungi nnyo ekiri e Congo kikyo kikiri e Congo abantu bagambye Museveni mutabani we baba bategedde mu mukyankala y'eggwanga lya Congo ne Kagame bannansi beekyanze awo sijja kulwawo okujjako bagamba mubale kungoberera mubale kulaba information nga nfundikira kano njagala fundikira nako omuzadde yenna ali mu Uganda ensinga bwetambula sibweri waliwo ekigendero ekikosike ekyokkendeeza ennamba y'abantu mu nsi yonna naye nga kitagetinga ensi ya Africa n'ensi endala naye mu Uganda Museveni ne famire baagala kkendeeza ennamba y'abaana naddala mu Buganda ekigendwa ky'okugema abaana kifu era nkivumirira mugende mujje abaana mu masomero oba mutegeeze amasomero gye mwatwala abaana nti omwana wange kemugema mujja kuntegera kanfaamu tubawadde ekyokulabirako omwana gwe baagema recently omwana agenda kufa ne bamugema muzadde we tamanyi kati gwe omuzadde ali eyo nga nabwe gisimufungize nkusaba mutegeere kyekigenda maaso ye message esembera ddala eyokubiri nabasomesa ekigambo kye bayita diversion okubajja kumulamu okubateeka ku mulamu omulala wiiki ewedde emmotoka eyaddibwa okuva e Bungereza neereetebwa mu Uganda gye baagula obuwumbi 2.8 twagivuddeko dda era tetukyajogerako Awanita Amongi n'aserebulatinga nti yo diversion yamukoledde bulungi nnyo ey'obukadde 8 n'emukolera bulungi nnyo kati ekyanamboozi nakyo kigenda bakolera okugyawo amawulire nakyo bakiteekewo zino emboozi ezirimu ono mukyala gwe baazalamu omwana n'amuwakana ezirimu ono muvuka bambe gwe baakwata nazo mboozi zibulaŋŋana tezikwatagana bulungi n'ebintu ebirala naye ngenda basabye ekigambo kimu buli munnayuganda mulekera okusharinga ebintu ebitagasa mufokasinge ku nsonga eziruma eggwanga Museveni ye kyasinga okwagala kozesa buli muntu yenna omukozesa ekyekyagala okuwulira oba kyetaagisa kini nga kikutta amawulire yejja kikola ne bwe kuba kugamba Janet ajjebwerere mu Kampala Janet asobola okujjobera okubuzaabuza amawulire ne bwe kiba kyetaagisa muhoozi kujja kupama ku Kampala road asobola okujja n'apama ko ne gafuuka amawulire
Nebe kiba kyetagisa NUP ko yambulya mu parliament bakola amawuli bo kye baagala ku compressing ala kukendeeza pressure baliko kubanga the fact is basomye embalirira eggwanga sente teziriiwo batubanja trillions and trillions of money in debts teziriiwo. Bank of Uganda, how dare a full country ne tubeera myezi mukanga ne tulina governor kale nsegu olugwa abantu baavu tebakyalina mmere abasomesa bali mu kwekalakaasa basobe baddako ate mu 7 munnange nkulabula ng'obudde bugenze ng'obudde bukyali. Your days are numbered. Guno omwaka bw'onooba ogumazeeko ogujjoozi butagumalaako. Omusajja gwavumirira nnyo n'omusiiga ettomi omugenzi Idi Amin Dada kyeyakole Tanzania kyoli mukolerwa kyoli mukole bulungi kyoli mukole Congo ekinaava mu y'ebiraka empire gye mwagala okuzimba okuva mu Ethiopia okuyingira Eritrea ejje South Sudan eyingire Uganda egende Burundi eyingire Congo eyingire Rwanda South Sudan eyo empire tegenda kukola tokisoboka kubanga n'abasajja bahitira balimwa. Who the hell are you at your age, at your stage? Gwani tolina kyosobola kwatako byosobodde kubanga ensi sikulekana ensi kola. Bannange nakulabako Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etayalula yerege engalabi bannange mbalabyeko nnyo mwe bali kumpuliriza mwe bali kunsabira munsabire nga nabwe nnebereramu naye nga mbakubira omulango gutakungula mwegendereze nnyo ensi nga bwetambula. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza okubeerayo kulungi ntumidde ku mikwano gyange gyonna mu nsi yonna abakira ne bumbuuzaako ne munsindikira obubaka ne munkubira amasimu nammwe abasobola okumbeerera mu ngeri yonna esoboka njala kubebaza mwe bali nnyo bali ddala. Sisobola kumentioninga mannya okujjako okubebaliza wamu nti mwe bali nnyo bali ddala kubanga mukimanyi nze siyingiza sikola byokkola nabivaako for social reasons naye n'abambuuzaako mwe bali nnyo mwe bali ddala. Abankubira essimu abansindikira message okunnoonyaako mbebaziza. Namwe bwe tukola emirimu gye gimu ku mitimbagano gino abawa security alerts n'okuntegeeza information mbebaza nnyo mwe bali ddala mwe balikola. Era njagala obebaza musigale ku mulamwa temutya. Ekituufu kye kirulina kiri nti buli lwomera ku mulamwa Katonda baakujjuludde omulabo ogutuuka bulungi nnyo mu ggulu omwoyo ogutuuka bulungi mu ggulu nani okulya mu nsi y'olukwe. Ensimbi tezisinga nsi yo ensi nnene kuffe nze kamwa kwogera mu myaka gye bwe wajja kuba boogera nga basinga nange kino kitukula tuguluminga baana abanakuteekamu confidence mbaana abalala okwogera kwange njala ku inspiringa abantu balala bangi jawogera nga nze nange nali simanyi nti nsobola okukola ekintu kino naawe situka okole ekintu kino ku lw'ensi yo teweenyooma osobola okikola vaayo oyogere ku lw'ensi yo ssente tezina gye zitutwala jjukira olina abaana bagenda kubeera mu nsi ki ensi gye mwagala babeere mu bwefaana bwetyo so buli omu kubiriza munno musobola okwogera ku nsi kuno totiisibwatiisibwa tobaako omuntu akutiisatiisa kubanga akutiisatiisa teyayina emmundu lwaki atiisatiisa gwayogera. So njagala obebaza mwenna aba bloggers mwenna abapostinga abakomentinga abasharinga nammwe mwenna abankubira amasimu ne mumbuuzaako njagala obebaza mwe bali ddala nammwe ababeera mu ngeri yonna esoboka mbaagala nnyo abali mu Uganda abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza abali mu European Union abali mu Arab countries abali mu Asia abali wamu mwenna mbaagala nnyo n'emikwano gyaye mwenna abawangalya mu Tuluki mu bitu mu masaza ag'enjawulo batumiddeko mwe bali nnyo mwe balire ddala mwewale enkwezenge okubayingiramu nga bwe nakitegeddeko buli omu sigala ng'oyagala munno kubanga tusigala tuli nti siriimu bwakuluma waliwo ekyaleeta siriimu oyo katwala kujjayo ekyaleeta siriimu oyo ensi yaffe eterere nze siina lutalo na muntu yina Munnayuganda lutalo lwange luli kwagu mu 7 ne kafamire ke Munnayuganda yenna asigadde siina oba munnamawulire oba munnabyabufuzi oba ani infection oba virus yeegi bagiyita mu 7 virus gyonna nyisa bagiyita mu 7 sigenda kulwanyisa Munnayuganda munnange tuyogerera mafuukule nowhere virus bagiyita mu 7 kasita mu 7 yavaawo the rest tujja kwesettinga era gwaliyo ng'ovuma Lumbuye omala biseera ng'akunabira muzibe oba anyigira mu nzikiza teri agenda kulaba nwanyisa mu 7 asigadde mwenna sirina buzibu naawe osobola okwogera kyonna kyoyagala ku nze naye nze sikuyinaako buzibu and I won't reply to you okujjako okusekerera obusekerezi. Mukama bankuumire Katonda kuuma Uganda bawa amaanyi bazukke.